Uganda means more jobs for the population and taxes to the government to carry out development projects. Thus, my appeal to universities is that they equip students with skills which are needed by the private sector. As government attracts more investments, the demand for a skilled and productive workforce will also increase. The students must be responsive to the rapidly changing global economy, which is mainly driven by science and technology. I urge the graduates of this university to stand out in society as agents of socio-economic transformation by utilizing the knowledge and skills to refrain from reckless and dangerous lifestyle such as drunkenness, sexual promiscuity, substance abuse, etc. Tufunye ba partners okuva ku Kuwait aba Insan Charity Organization nga bajja kuyambako okubeera ntutambuliza wali mu university n'okugikulaakulanya. Tejja kukoma ku bya ddiini byokka, era kyobalaba nti bagiyita Insan, ejja kuyitibwa Insan International University. Tejja kuba university ey'abasiraamu bokka, tejja kubeera university nga ya Uganda yokka, wabula nga ya bannayuganda bonna n'ensi ezituliraanye, ate ng'esomesa ebyo byetwettanira ebya tekinologi, ebya sciences, n'okulabika nti abaana baffe beeyongera okubeera nti baganyulwa mu kukulaakulanya ebitundu byabwe nga tubateerawo amasomo amalungi ageetaagisa agatunda